21 young honorable deputy. No, ngene takafeka kula kutuzi wana. Ngenda kubasara ko. Yes. What's up? Got the meeting. We don't go there una reporting. Kisobo kangu nga wajja ddawamu. Amangu ddala nga nvudde wano dakiika nga 2-3 ndabe eki kye tuyinza okukola. Bwe kiba kyetaagisa kuteeka wano kafaliso mpaka ku Lwakubiri nkateekewo. Era ngenda kutegeeza Secretary w'Electoral Commission kujjawo nga wano bataddeko kamera. Tugenda kuyamba ku Electoral Commission okukuuma waneeno. Abasirikale tebamala. Mwenna mulabe akakiiko k'ebyokulonda bwe kali mu nzikiza. Tewali generator. Nti newe kaba kati amasannyalaze kale gagenze mu kyalo kyonna. Neeno office ya government tesobola kubanga waliwo states z'abantu nnyingi nnyo eziri wano. Kati wafaanana we wati. Era ngenda kukolagana ne DPC tulabe nga tuteeka wano akakeeka kaffe tukuume oba oli awo mpaka ennaku bwe zinaggwayo eza petition nga bamaze n'okugazeetinga. Tufunye amawulire nti akakiiko k'ebyokulonda kalumbiddwa abatamanya ŋŋamba aba-NRM okugezaako okutigaatiga obubokisi
babongeze bato obululu oba oliawo bateekemu obululu obupapa favoringa era nga tufubadde twafunye edda amawulire nti ku lwokubiri bakeera mu kkooti okufunayo ekiragiro kibalagire wano nti baddemu basumulula obubox kyokka nga amaze obotigaatiga amawulire ago olugafunye tukubidde buli gwe kikwatako ba DPC ne bannaffe bonna okakkana nga tuli wano abantu abo oluwulidde nti tuli mu kkubo tujja amawulire gensanze wano kubanga DPC asoose okutuukawo nagamba nti badduse bagenze naye nga bwe mulaba akakiiko k'ebyokulonda kali mu nzikiza ebox ziri omwo mu nzikiza tewali kamera kakati binkaluubirira oluusi okubigaana baŋŋambye oba okubikkiriza naye nga kyekyo ekifaananyi nkimanyi bulungi nti eyo yonna mu constituency ya Mukono North Kibula abadde ali mu kwesoma nga bwantwala mu kkooti simanyi bagenda ku kaunti biki ngamba tugende kubanga obubokisi manyi ebyo birimu byonna nze nawangula kale ate asooka kwagala kutigaatiga ne Katonda wange omunene gyali byonna byakola tuli ready okumweŋŋanga naye babanga bakakasa nti bali mu bituufu bave mu byokwagala okutigaatiga box agende butereevu mu kkooti ebiyite oba oli awo tunaabirawo gye binaggwera naye mu kifo ky'okujja wano ne bagulirira abasirikale okukakkana batandika okumenya amakufulu kubanga abamu ku ba Electoral Commission babiganye ebox amakufulu badde bagala kumenya mamenye DPC antegeeza nti abasirikale bonna abadde wano abakyusizza ataddewo balala ate era agenda kwongerawo balala amawulire gampadde geŋŋambye tisaagala gagaana njagala nzikirize nti matuufu era omutima gwange ogakkirize nti ge matuufu naye nga nange bwekityo bwe kiri nabwekityo okulonda kwa Uganda bwekutyo bwe kuli nti kati nina nakuyambako kati akakiiko k'ebyokulonda okukuuma ekizimbe kyako mulaba tewali kamera tewali masannyalaze ebox ziri awo ezimu wabweru akati munnange paka nga ennaku 7 ziweddeyo naye era n'ennaku 7 sisobola kugamba nti itize garanti kubanga era basobola okujja ne batampalinga nabyo ne bagenda kutwala mu petition bagala okuleeta muri kawo ne babitwala mu petition naye nga kakasa Mukama Katonda akyali kusaidia ffe kubanga bikole obungi nnyo bagezezaako okukola otega accident mujjukira box twakwata nga bumuyindiza mu barracks empoma abantu bafuna accident bangi betwakwatira tutute n'obululu bungi nga butikinzeeko omwami Kibuulo oyo bungi naye nga ne balemererwa okuteeka mu box so ebigenda mu maaso essaawa eno wano kakiiko k'ebyokulonda ne Mukama Katonda atukwatireko abantu batayize mpaka sina kindi Mukama Katonda bakasuke neyo mu nnyanja ebyokulonda ng'awulira yenyiyiddwa system oba yenyiyiddwa okuba nti akooye kyovula batufuna low turn up ku lulwo wabukoze eki obuddako teeka ne example akalulu akawedde akebose 5 chairpersons turn up yadde wansi nnyo ng'osanga station ina abantu abalonze na 5 mu 3 nofunako abalonze 27 balonze turn up balololo nnyo naye kiva ku ekyo oli n'agamba ate gwe nalonze esolo balangiridde ekyo nakoze bwe nti kati fe kituwa obuzibu okuddamu okukomya abantu emitima okujja otulonda ekyenje tulina kitegeeza oba olina okuyinkalinga mu cost okukola mobilization yeyo that's how it affects us. Tugende Honorable Kaga Esther Mary omu ku bagenda okulondebwa enkya agenda okulondebwa ku Lwokubiri nga 27 mu kalulu ka municipality akameya ne bakansalazi be tulina enyiike era obweralivu bwabwe bw'amaanyi olw'akalulu ke twakavaamu aka district LC5 akakoleddwamu nga we mwalabye ne balangira candidate wa NUP ate ne White eddakiika 3 ne balangira candidate wa NRM ate kati essaawa y'emu kati tufunye okukoowoolwa okuva emu eri candidate wa NUP okuva Mukono North Honorable Sulaiman nga bazizeeko akakiiko bajjayo bokisi z'obululu ezaaterekebwa edda nga nazo ate bazirense wano okujja okwongera tetumanyi bigendererwa byabwe naye ebitukwasiza ennaku era tulina enyiike ffe abatannagenda mu kalulu tetumanyi oba bye tulimu bya mazima na bwenkanya oba okulonda kwe tulimu ddala kutuufu ekyamazima emitima gyaffe gyennyikidde. Muka Gwenyenje, Economics Council.
Tuli wano olw'embeera gitulidde badde gudde kakiiko wano yadde nga tutuuseewo tufuna mawulire nti abaddewo bagenzi bavuddewo naye nga kyennyamiza si kirungi nandisabye nti nno ebintu bikole mu butuufu bwabyo olw'okukuuma obukakkamu eri abantu kubanga bagenda okuba akalulu kano nga muli bawuli abakyagala nga bagakunda abakulembeze baabwe nedda ku mutendera guno tuliko ogwa wansi ekyensaba mu kyo bonna abagala okukola embeera eyo okugamba nti ate kola dubious no bakireke fene gwanga tuliyagala tujja mu bukulembeze olw'okuweereza okulungi eri abantu baffe kirajja lwa mbeera mbi kwagala kukola ki kufiiriza ogwanga obakola ki twagala kuba tuweereza so nsaba tubeere bamazima tubeere beerufu bintu bitambule bulungi process etambule bulungi eggwe so ffe buze emitendera ebiri ogwaffe ogwa 27 n'ogwa 4 tusaba bitambule bulungi yenna ayina enteekateeka ebikola mu mbeera enkyamu mukama mukwateko asobole okukakkana tutambule mu kuba ettuufu okusaba kwange okwo tetugenderera kulwawo wano eno mu kifo kino toddamu ku kansala Carol osazeewo okutuula eyo There's a seat there. people so and a leader entebe yino lwaki ogitya kansala Carol Anajja bajja mu entebe endala. don't worry ya mukono era yawangula akalulu kusaidi wano ye Kiwanuka Sulaiman candidate waffe asomewe batyo ate ne balangirira muntu mulala mbufunze ensonga tugenda kwogera ku nsonga ziringa 3 oba oli awo guno guyinza okuba gwe mukisa ogusembayo okutulabako oba omukufu N'otuuka ne mu kitundu kyo ng'abantu bakyasobola na kukwaniriza balaba omubbi w'obulungi tebikwatagana naye bwe yatuuse ku kyange mavuunikire Church of Uganda mu Mpoma Parish nasitukiddewo genda okwemulugunya naye kyannaku nnyo omukyalo oyo n'enkyewunya nnyo era n'agamba DR form yo gitwale seeka tulabe nga tufuna ki obuwanguzi bwaffe naye nga Electoral Commission naye atera ku saidi wali omukyala Carol Nanyonjo kikuko ebyokulonda obudde bw'ekiro amazima mwenna mukamanyi bulungi wekali nga kali mu nzikiza nga kali total darkness because mukono yenna yabadde azikidde nga n'akakiko ebyokulonda ekitongole kya government nakyo nga kiri mu nzikiza tewali kamera n'emu tukolwa n'akakiko ebyokulonda ebirala kale bibeerewo niwabeerewo cameras ku kakiiko ako taxi nyingi eziri mu kakiiko ako ez'Abannayuganda bangi tekimalamu amaanyi nti ne kamera emu teriiwo twagala tuyamba akakiiko k'ebyokulonda nga nako bwe katuyamba ne tugenda kukkiriza nako kagende mu buwambe nga tulaba nga naye kayina okukola nako tekabikoze twandirowoozezza nti twandigenza okugenda mu kalulu akaddako nga kamera aziweeziri nga generator weeri nti amasanyalaze gagenze nti Electoral Commission teri mu nzikiza obululu obuli omwe box ze babadde bagezaako okusumulula okukyusa bino byenjogera bassebo ne banyabo manyi namwe bannamawulire mwabitegeddeko dda biri ku mikutu egy'enjawulo n'olwensonga tuvumirira sekuvumirira yenna mwami Kibulo olukujjukujju lwali mu kukola kubanga ye ndowooza alaba nti it is life and death nteekebbwako ebintu bingi ebintu siza mu mbeera naye nina okulwanirira obuwanguzi bw'abannamukono north bingi nnyo byagezezzaako okukola mbimanyi bulungi okuva ku lunaku olw'okulangirira mukama n'atubeererawo ne batulangirira yali akimanyi bulungi ntitwamuwangula era najja neyeteekaawo neyetyebekaawo nga mukoome bwe yaze neyetyebekaawo kakana ng'obuwanguzi babututte bandabirizza nga ngenza okusaala tubakoowoola nammwe bannanga amaaso gammwe kamera yammwe tugyesiga esobola okututeereza mukono eno tuli ready okutambula obulungi nammwe bannamawulire tubeegayire temuva mu bannamukono temutuvaamu kamera zonna essaawa eno zitunira akakiiko k'ebyokulonda buli alina muganda we agende nga yeeyisaawo buli ddakiika emu wabeere nga waliwo buli sekendi wabeere nga waliwo eyeetooloolaawo okulaba nga waliwo ebigenda mu maaso baleme kutigaatiga bubookisi obwo tugezezzaako okwogera ne secretary ow'akakiiko k'ebyokulonda nayogedde naye Richard nangamba nti agenda kukola ekisoboka okulaba nga obubookisi butigaatigibwa returning officer yabadde essimu teziriiko amakya ga leero ndabye ngezeeko ndowooza ategeezebbwa ensonga ezo DPC kubanga DPC yazitegeddeko RDC twazimutegeezezzaako
twagala omuntu yenna akulembera bannamukono abeere nga abakulembera with their will nga yawangudde akalulu si kutweka kaati kako. Tetugenda kukkiriza muntu atweka kaati kako kujja yatukulembere. Tetugenda kikkiriza ekyo kyo. Tugenda kirwanyisa mu mbeera yonna esoboka nga tuyita mu mateeka. Neyanziza nnyo neyanza ego kujja nga waliwo munnanga ayongerako. Anjala okutuusa obutali bumativu bwange akukyabaddeyo ku Lwokutaano okulaba nga omuntu ayawangudde nga buli muntu akimanyi era nga kyeraga lwatu ne bamala omulangirira ate ne bamala ne bakyusa ne balangiriramu omulala. Ekyo nno tekikomawo. Constitution ya Uganda buli myaka 5 etuwa omukisa gumu okulonda abakulembeze betugenda obeera nabo. Naye abakulembeze ku mutendera gwa chairman wa district kitegeeza buweereza. Buli abantu ebalonda omukulembeze gwe baagala abaweereze ate ne batamufuna kitegeeza nti oba okutogedde ekitundu obuweereza bwa tebugenda kutuuka ku bantu. So nze nga Kiwanuka Suleiman nga ndi omu ne bakulembeze bannange tuvumirira lese kuvumira naye nze ng'omusajja omuyivu nkimanyi bulungi nti lwetalinga ofiisa abantu abo yabakubye omupiira kubanga we yalangiridde byasoose bwe yakomyewo okulangira teyakoze objection teyasaziza byakoze eki byasoose kitegeeza byasoose biri valid. Nze nkimanyi bulungi ng'omuyivu nga muganda wange ono munnamateeka ensonga ndowooza jjajji sensula bulungi bw'aba teyakoze objection kitegeeza n'ebiri byasoose olangira byasigadde biri standing. Naye nze kyenjagala okusimbako essira nti buli bwe tubeera n'abakulembeze be tutaalonda mu bitundu byaffe ku mitendera gy'aba chairman wa LC5 oba ne bakansalaz kati nga mwanyinaze abantu n'obawo omukulembeze nga sibe bamulonzi n'obuweereza bwate bujja kutuuka. So amagombi bitundu bikulaakulana bina abakulembeze abalungi ebbanga lyetumala nga tulina abakulembeze abatwekakatiseko bwekakatisi obukulembeze tebujja kutuuka. So nga eyokubiri njala okubiriza abantu eddoboozi lyange oba okwongera eddoboozi lyange kubigenda mu maaso mu mukono naddala ekibba obululu. Obululu buno twajja tubagamba tukanoonye tukalonde tukakuume. Bannamukono njagala kubeebaza mwalonze akalulu mwakakuumye naye obubbi buli ku tali center. Obubbi buli mu kompyuta eyo waggulu eyo. Naye njagala kwebaza bannamawulire abali wano kubanga muzze okukwata recording nga tubabuulira ekituufu ekiriwo. Obutabalaamu balonzi maanyi. Abalonzi balonze naye obubbi buli ku tali center. Awo nno bwe nzija ne ŋŋamba Justice Byabakama tukwetaaga okwate mu nsonga eno eya mukono kubanga obubbi bwabadde tukutuku bubbi kondo. Oli n'asoma ebintu ebyabadde ku declaration form naye olwa intimidation n'okutiisatiisibwa n'asoma ate ebirala. Nze kyendabye mu mukono eno tebadde election ebadde selection ng'abakulembeze be beeronda so si bakulembeze bantu be balonze. Ndabye democracy ng'efudde mu Mukono district naddala ku kalulu ka LC5 ne bakansalazi abali ku district. Abakansalazi banoonya akalulu ebintu biri mu lwatu bayina record naye ebibagenda ne bakuutiriza eyo ayo unfairness eyabaddewo ku Lwokutaano nti bali bo abaagala okweronda ne babeera ne access eri mu tali center munda ne candidate waffe Honorable Muyanja tiyasobodde na kuyingirayo kugenda ku counteringa kibadde kigenda mu maaso. Olabira ddala the ground is not leveled. Kali tekabadde kalulu kwabadde kweronda bonga bo balyoke bakakateko abakulembeze abatali b'abantu. Kye tutagenda kukkiriza Justice Byabakama ensonga tugenda zikuleetera ebbaluwa yange eri mu kkubo buli kimu mbadde nkubira essimu tokwata naye nja kunoonya wonna wooli paka bwe tunaafuna obwenkanya nga bakansalazi baffe bafunye obwenkanya ne district chairperson waffe afunye obwenkanya. Njagala okutuusa okuseeka munda mu kizimbe mwabazze abakuleiminga obululu mubeere eno nga abalaba TV zino zitulabirako Arsenal ne Man U. N'olwekyo tulowooza nti bafulumye ekintu ku Lwokubiri emmeeza baziteeke wali ebweru baawule kuba balina security ekola ki emala tubirabye Kampala tubirabye ewalala naye mwe ne mwekweka mu kazimbe munda kati bano gye baavudde chairman we NRM n'omusirikale we ono muganza omujasi n'abalala disa okuyingira bo bayingidde eri beggalidde essaawa emu n'ekitundu n'okugamba gakondo gano naye Mukama alina baatwala naye obaaga gatwala ddi Mukama naye aligatwala Mukama oligatwala Mukama oligatwala kyetusaba ne famire zaabwe nazo zirimanya ti abantu bano bakolimire ng'abantu abo obatutte ne bawulya essanyu eriribeera mu nsi ng'abantu bazina mazina nti
bano bayinza okufa bano bayinza okukola bwe bati kubanga okujooga okulifaana bwe kuti tekukkirizibwa naye komisioni efulumye tebo zonna zibeere bweru wali ku lubalaza lwabwe basome ebintu abantu basobole agenda okubatuukira batuukire ng'ensi ekola ki eraba so si kugayira mu ka office nga bwe baakoze eludda simunakuwalira kubanga ndowooza baamugambye nti alina kusalawo wakati we oba n'obulamu kubanga nalabye ne bwolaba ebifaananyi byammwe bye mwalese bambi ng'asoma ebintu ebyasembyeyo ng'olaba nti nabikolera mu nnaku ffenna twabaddewo bambi ate omulaba akyali myaka mito muwala oyo baamuleeta wano mu bugenderevu nti bajjewo omuntu eyali ayimirira ku magulu ge baleetewo gwe banaakangakanga era bambi ne bakimukola olaba nti nno mu kulonda ffe yaguma naye bwe twatuse wano ndowooza na bano ne balinnyisa omutindo gw'okukola ki gw'okutiisatiisa olaba batiisizatiisiza naffe ffennyini ne tutya naffe ffennyini so nze wansi w'amateeka ebyakoleddwa tebirina makulu naye ekyennyamiza nnyo okuba nti nno tufunye abantu abasobola okukola ebikolwa eby'ensonyi n'obuvumu n'obumalirivu bwe batyo afande gyebaleko nkudidde nze kalyankolo bukedde mukono okusinziira ku baofiisers waliwo abantu ababadde bazze okulumbagana office za electoral commission emukono naye ng'abasirikale baffe basangiddwawo nga bali bulindaala era tebabakkiriza kuzirumba oba kuziyingirira nga naye era weebali okulaba nti tewali teziyingirirwa information gye nnina ssebo naye nga tewali muntu yenna yayingidde munda tewali yayingidde neyanzanyo neyanzeege